gy'obusiraamu oba mu ibaada z'obusiraamu tetuyingira kuyingiza nga tetumanyi tetugenda kukola kutya tetugenda kukola oteekeddwa okuba kuyingira mu ibaada y'obusiraamu yonna ng'ekoze etya ng'esomeseddwa. Waliwo ebintu bisatu ebyetoolebwako obusiraamu. Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala wamala okututonda ffenna abantu teyatutonda kwegamba teyatuteeka mu nsi kuno n'atugamba nti mubeemu muyitemu nga mukola mutya nga bwe mwagala. Buli muntu kwegamba genda okola by'oyagala wabula yatusizaako ekitabo Qur'anul Karim nga kyekigenda okutufuga ffenna kuba ekyokulabirako olwaleero nti abantu abakola amasimu abazungu n'abakola firiigi n'abakola emmotoka n'ebifaanaganako bwebityo bwe bamala okukola ebintu ebyo mu byo munda naddala ng'oguza ekintu nga kipya mubeeramu akatabo akakuyigiriza bw'ogenda okukola ki bw'ogenda okukozesa ekintu ekyo oba firiigi oba mmotoka. Mu mmotoka ne bagamba nti eno emmotoka ya petroli bw'era bw'ogiteekamu dize tegenda kukola ekya tegenda kutambula. Bw'eba simu ne bagamba nti empeesa litegeeza kino kino kitegeeza kino kino kitegeeza kino. Bw'eba firiigi ne bagamba kino kitegeeza kino. Babalina okugamba nti kisooka ogiteekeko nga tonnakiteekamu kintu emala okukola ki oyingiza amasannyalaze. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala yali tayinza kukola muntu n'amulekaawo n'amugaa nti genda mu kisooka kiteekamu nga bw'oyagala wabula yatusizaako ekitabo Qur'an nga kyekigenda okutulambika mu buti kimu kyetugenda okukola kutya kyetugenda okukola. Kati mu bintu ebisatu bye tugamba nti minallahi al-amru Allah subhanahu wa ta'ala yassa ebiki ebiragiro. Bw'amala okussa ebiragiro nga bwe yatugamba nti badamu billahi minash shaitani rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aya gitandise nayo nti teyatonda bantu n'abalekaawo bulesi wabula yabatonda n'amagego okuba nga bamukola batya nga bamusinza. Tubuuza ekibuuzo bw'amala okututonda teyatuyigiriza batya tusinza ansa eri nti yakola atya yatuyigiriza. N'atugamba nti omuntu yenna bw'ongattako sigenda kukusonyiwa ngenda kwokya singa ongattako ekintu kyonna okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ne tulaba nti okwo okusinza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atusomesa ne Qur'ani nga bw'ekola etya bw'etusomesa. Ng'omuntu yandisaanye okubanga kyetugamba kyetusomako nti omuntu asaana akola ebintu byonna ebitegeeza okusinza Allah ng'akola atya ng'abisomye si kuva eri n'obuukira n'okola otya n'okola. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wamala okutussaako amateeka kubanga ye mulagizi yatulagira tugambe nti yatulagira bulagizi n'alekaawo wa ila rasulil balagh Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akola atya najja n'atuusa wakati mu kutuusa n'atusomesa. Oba tuli wamu ekyokulabira kutusaala si bwe kiri tusaba Allah akkirize. Era twasadde ku makya eswala eya subuhi oba gye bayita eya fajiri tusaala lakameka lakabbiri. Wallahi amaanyi n'oba olina amaanyi geekanagaja kubanga omuntu yandibadde agamba neza yakazuukuka amaanyi gakola ki amaanyi nina mangi. Lwaki nsaala lakabbiri? Lwaki tosaala ssatu oba nnyo olowooza? Kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatu si yakola atya yagamba nti yadde ova kuzuukukako n'akaziba meka ziba bbiri. Tayib eswala ya Aisha tukimanyi nti fenna tuba tutagadde ensi eno ava mu akeedi ava muwa ng'okwoye wandibadde ogamba nti engeri gyenkwoye ennyo kansaleyo lakazange meka biri ngende neebake kubanga sikola ki amaanyi kugamba nkwoye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akugamba risala lakameka lakannya. Kati ebyo byonna bitulaga nti tokolanga kintu kyonna nga tekiriiko obujulizi, tokolanga ekintu kyonna nga tosoose kola kutya. Kubanga omuntu atasomye ebyo yakugamba era tokolanga lwaki tetusala nakanya busubuyi kubanga amaanyi tuba tugalina. Nabbi yagamba mmeka toyingizanga kintu kyonna kitaliiko obujulizi mu kuki busiraamu. Oba tuli wamu? Kakati ebyo ne bibeera Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza oba n'atuusa. Kakati omuntu akola ekitaliiko bujulizi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wate ekitaliiko busomesa bwe ku bintu bibiri oba otugamba kimu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakola atya teyatuusa si bwe kiri. Singa bw'okikola nga teyakola atya oba otugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyatuusa ekyo kijja mu busiraamu omuntu akitegeera bw'atyo kubanga oba omaze otutegeeza nti Nabbi omubaka yakola atya yabukumpanya oba gwe n'okola ekitaliiko obujulizi ng'otugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyayagala kutukooya nze kaakati kino nkiraba nga kisaanidde okubeera mu busiraamu gwe n'okiyingizaamu naawe kitegeeza nti oba ogudde mu kkubo lyo lyakoze atya asoose nawe kyoti ba Allah balumi tugambe nti Allah bw'amala okutulagira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuusa kaakati ffe baatuusaamu tulina kukola tutya tulina kubanga tusiima na kussa mu nkola ebyo yalagira sallallahu alaihi wasallam. Kati gwe basaako gwe balagira oba Nabbi gwayigiriza
olina kubanga osiima ekintu bw'obenga okyagala nnyo nga tekiriko bujulizi kola otya kireke tokola kubanga wallahi tugenda kubuuzibwa ekyokulabirako wali olabe ffenna tutwala abaana mu masomero si bwe kiri ne basoma tuba ne babawa ebigezo ebya wakati bye twandiisenga miditamu bwe kiri oba nedda taamu weba egenda okuggwako ne babawa endokutaamu byonna kukola kutya kubagezesa bannange tuli mu nsi muno nga twajja kusoma ekiseera kigenda kutuuka oba oli akuyinza okugamba nti miditamu bwe tuliko byebizibu bye tulina mu duniya muno allah byatugezesa naki nabyo kakati ogenda kubiyitamu otya ng'ogumiikiriza kyekiri kyetugambye ekigwe olina kusiima nakusa mukole byo allah byakola atya kati mu byolina okusiima byebizibu by'eduniya allah byakuyisaamu oyagala toyagala ekizibu kyofunye kiba kyani kiba kityo tekiba kyamunno kati allah waba kikuleetedde bwati olina kusiima allah subhanahu wa ta'ala kyakoze atya kyakugeredde nawe kyo pepa gye tuliko miditamu ayinza okuba nga byebizibu bye tulina ffenna abali watulina ebizibu oyinza okuba oli mwavu oyinza okuba oli mulwadde allah bwe yakugeza naye ekigezo kya midi ki wallahi waliyo obutaamu obulamu bw'edduniya nga bukoze butya nga buweddewo naye ogenda kukiyitamu otya omuntu agenda okukiyitamu yoyo abadde ku nsi kuno ng'ayawangaalira ku kutya allah subhanahu wa ta'ala n'okussa mu nkola ebyakola atya ebyo byayagala wallahi teri yagenda kuyita obutaamu eya allah okuleka ng'obadde musiraamu ddala oba kitegereke kakati allah bw'anaaba akubuuza ebibuuzo allah byatumuuza pepe onaagiyita tetunaba kumanya tugenda kugiyita ate weewunya ebibuuzo wali ababibbira abantu naye ekisinga okwewuuza ndi babikubbira naye era n'okutakola otya bw'obanga si bw'obadde owangaala tosobola kukola otya tosobola kubiyita